MC bimwononekedde era ng'essaawa eno we twogerera mbu aliira ku nsiko anti nkozesezza akagambo mbu temunkwata bubi naye nga mwenna abali ku NCK TV mwebale kubanga muli naffe mwebale kutambula naffe gigenda gitya gitambula gitya katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi tuwerabira kubanga subscribinga ku channel yaffe ringing that notification bell sharing liking saako ne kubanga oleka comment yo ebisigadde byonna buterevu amawulire tujja kubanga tugakutuusaako munnange waneeno mu ggwanga Uganda nnyinza okugamba nti waliwo omuze oguliwo nti ba celebrities abamu bagamba mbu bakikola kagenderere nti baddira amasimu gaabwe nga bali mu budde bwabwe obw'eddembe ne beerikodinga ate oluvannyuma bwe bamala okuba nga ate beerikodinga nga balina baagalwa baabwe obutambi ne bamala ne babuta abamu bagamba mbu ba celebrities babikola okubanga abamu baagala batrendinge ate abamu ne bagamba nti oluusi abaagalwa baabwe babikola ne babanga bata obutambi obwo okubanga babaswaza kale nti oba baba bamaze okwawukana oluusi nga baawukanye omu nga tayagala nti baawukane naye nga tuzze tubiraba waneeno mu ggwanga Uganda ng'ebintu ebyo bigenda mu maaso ate olumala ne batugamba nti essimu baaginzibyeko ate simanyi nga temuli password ate eyagitutte eyakoze ebintu ebyo ne weebuuzaayo abange baba babitaddemu byaki essaawa eno etwogerera mwana muwala MC Chumi mwena mumumanyi ono nga comedian kyensobola okugamba era ng'akola n'ogwa MC bw'oba omuyise ku mbaga yo MC mulungi ono nno essaawa eno wetwogerera yali ku mitimbagano mbu yatadde obutambi oba ye yabutadde oba muntu ye yabutadde nze naawe naye ng'essaawa eno wenjogerera ya trendinga ate mumanya bannayuganda mu bintu nga bino babiddukira nnyo nkiddamu omuntu alemwa okukola ekirala naye nga asaasaanyiza obutambi nga buno so essaawa eno Chumi wetwogerera yakutte intaneti mbu yatadde obutambi oba batadde obutambi bwe era nga ndaba wano buli omu asaba mpaka mpa ennamba manya simanyi nsindika ennamba onteereeko biki w'otuuka ku mutimbagano essaawa yakakati bye biriko naye nga mujjukire nti twakafuna minisita essaawa yakakati owaba youth wamu gender youth and children ebyo byonna abituwalira wamu omukulu Balamu Balugaala Ssaabavulu oyo ye yakomba ku paasi n'abagamba nti ebikolwa nga bino ajja kuba nga abimalawo era ye yagamba nti ajja kuba nga yenganga ebintu bwe biti ebikolwa ebiri immoral kwegamba nti ensangi zino ebibutikidde emitimbagano assaako n'abaana abato okubanga basaasaanya ne bibatuukako essaawa eno Chumi twandirabanga ate nga oba ye yagenda okuba ng'asooka kubanga bukya Balamu Balugaala bamuwa obwa minisita ndowooza Chumi yasoose okulaba ng'obutambi bwe busaasaana so tujja kuba tuli awo ojja kusanga nga oluusi nga bamusamoninga nga poliisi emusamoninga agende yennyonnyoleko kubanga kisuuse bakisuusizza ate nno ekyewuunyisa nti n'abantu baba babusaba obutambi buno ate ne beeyongera okuba nga babusaasaanya bw'oba mujjukirako bulungi twaliko ne minisita yali ani omukulu yali wa ethics and integrity omugenzi Honorable Simon Lokodo eyagezanga okuba ng'asamoninga abantu we bati ng'abayiga n'abanoonya ng'agamba nti nze saagala mizeejo egiri immoral kubanga zisaasaanyizibwa naye tetumanyi ekinaddako naye ate oba ali mabega w'okuba nga bakola ebintu bwe biti tulabye ba celebrities bangi nga babaweebuula ne babaswaza ne baba nga mutuufu omuntu n'atuuka n'okuba nga depression ebula kumutira mu nnyumba lwa bikolwa nga bino kye ndowooza nti ababa babisaasaanyizza
be balina okuba nga bakwatibwa, bannyonnyole bababuze 4 na 5, babasoyesoye kajojijoji w'ebibuuzo, tulabe nga bwe banaasobola okuba nga ate babiddamu. Oba kiba kisoboka babawe ne punishment, kubanga bw'obanga katugambe nti mubadde mweyagala, ebintu byanyu mwabikola nga muli mu mukwano, ate lwaki oba obisaasanya lwakuba gundi yakukyayi? Oba lwaki muba mukola ki mubitereka mu masimu? Awo simanyi ekyumi ekyamutuutiseeko, naye ng'essaawa ya kakati yakutta emitimbagano, era essaawa ya kakati kyumi ya trendinga. W'obiikula ku mutimbagano wooti otuukira ku bifaananyi bya kyumi kino kimudiisi kyumi daati. Naye nga waliwo n'omuntu omulala celebrity gwe mpulidde gwe boogeddeko, oba kituufu yeeye oba si yeeye, nga bagamba nti infact bagambye kyumi ne Lunabe, simanyi oba kituufu oba nedda, oba Lunabe naye ayina kye yakozaawo, nze simanyi, liri puzzle, simanyi oba gwe yabadde naye nze naawe, naye nga ndabyawo nga gwe bagombyemu obwala nti kyumi ne liri puzzle kye baatukoze. So awo simanyi, naye nga byo biba bikolwa nga si birungi n'akamu yadde, era nga tusuubira nti ssaawa yonna mwandiwulira nti kyumi munnange bamukimyeko, agenda abinyumye 4 na 5 byabadde bitya, byatambudde bitya, era byatuuse bitya okuba nga bituuka ku intaneti. Tuzze nga tubiraba, oba muze nga mufolowinga ebintu weebiti. Twalaba luli mwana muwala Faith Ntoborwa, oluvannyuma lw'okuba nga yamala n'asaasaanya obutambi obwo we kennyini, ate oluvannyuma we yalaba ng'ate bisuuse kimulidde, n'atandika okugamba essimu yange baagibba, kwegamba n'atandika okuba ng'anyumya story nga tezikwatagana. Mu kusooka yasooka naye n'atugamba ate nabadde nnyina kye njagala okulumya, nga njagala kuprovinga point nti kyekyavaako ne ndikodinga ebintu ebyo, naye oluvannyuma wekyamulya abazadde be ne bayingiramu nga bakambwe, ate n'akyusa story, ate essimu baagibba, ate mbadde simanyi nga terina password, ate bikoze bwe biti. So tuzze nga tulaba ebintu weebiti ebitali birungi nga bigenda mu maaso. So mwana w'omuwala oyo abasinga obungi gwe bayita Uncle Kyumi, essaawa eno wenjogerera yali ku mutimbagano, naye tetunawulirako sayidi ye, story ye nga bwenaaba, oba n'atugamba atya, oba naye ajja tugamba essimu baagibbye, oba nze naawe, naye ng'essaawa ya kakati munnange si birungi n'akamu bye bitrendinga, ate nga tebyandibadde nga bituufu by'okuba nga abantu babisharinga, naye ate abantu be basinga okunyumirwa ekyewunyisa, era abantu bali mu kubanga buli omu enamba yange yeeno nsindikira, enamba yange yeeno nsindikira, n'obuuza ki ekigenda mu maaso waneeno mu ggwanga Uganda. Naye ng'essaawa ya kakati, ate jjukira abaana essaawa eno bali mu luwummula, ate ng'abaana balina amasimu, abaana balina zi smartphone, era kati we bawummulira bwe bati ewaka abaana babeera ki ku mitimbagano abasinga. So tetumanyi ebintu weebiti nga bigenda okuba nga bikomenkereza, naki kisaanidde okuba nga kikolebwa abantu abalina empisa embi, abaddira essimu z'abannaabwe ne baba nga bata, oba omuntu okuba nga alina akatambi nga we kati baaka erikodinga ate n'amala n'akata. Simanyi oba bagenda kuba nga bakimalayo batya, nze naawe, naye ng'essaawa eno tulindire tulabe ki ekigenda kuba nga kiddako. Kyumi ye essaawa eno gaakaaba gaakomba. Munzikize mbe nga mberekereza, naye nga kyensobola okugamba kikimu nti gwaliyo nga tuna subscribinga ku channel yaffe, that is NCK TV. Tuweerabira kuba nga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba nga leka comment ebisigadde butereevu. Amawulire tujja kuba nga tugakuwa, sigala naffe tovaawo.